Kusula ey'ekumi egamba nti Akeedimo mu Kakofu Junior Secondary School. Agamba nti ekyafaayo kya Kakofu Junior Secondary School kyesaagala kukulekerayo Akeedimo kula amalungi ke twakola mu lusomo olw'okubiri mu 1951. Akeedimo kava ku nsonga nnyingi. Okusooka baagenda ne bakyusa amangu omukulu w'essomero ne batuleetera omulala mu mwaka wakati. Omukulu w'essomero omujja yali yakamala wiikisi 3 mu ssomero ne batandika okutuwa ebijanjaalo ebyalimu kawuukumi. Twabirira wiikisi 2 ne tulaba nga byagala kutuzimbya mbuto kofe kye twava tutuma ba prefects baffe batuuze okwemulugunya kwaffe eri omukulu w'essomero. Yabaddamu nti baasa omuwanika w'essomero yakola ku by'emmere nti era gwe basaana okutuusaako ensonga zaffe. Bwe bagenda ewa baasa ate naye n'abasindiki b'omukulu w'essomero. Bwe twamanya omuzadde nsaba ondeetera omwana. Akatabo kano k'abaana wano awasookerwa. Nja kubagoba oluvannyuma naye kati njagala abaana babeerewo naddala abasiniya mbaagala. Omwana oba ayoza bintu oba akola ki mundeetera abeerewo kati mbeetaaga bawulire emboozi zino zikwata ku bbo. Kaakati munnange bwe twamanyanga gye tubadde tusuubira obuyambi tebuliiyo ne tusirika. Mu kiseera ekyo baasa yali yakamala emyezi 2 ng'aguze emmotoka empya ey'ekika kya Vauxhall. Ebintu by'ensi eno kye bibeeredde ebizibu okumanya amagendere. Emmanduso ya Akeedimo teyali ku mmere yennyini wabula yali ku muwala omusomi eyayitibwanga Gladys Nabukeera. Nabukeera yali muganzi wa musomi munnaffe. Anti owulira. Nabukeera yali muganzi wa musomi munnaffe Wire Lubanga. Lubanga ne Nabukeera baali baagalana nnyo mu ssomero omwo ate nga bombi bakulu. Mbo baali bateesezza n'okufumbiriganwa nga bavudde mu ssomero. Gladys yali muwala mulungi nnyo nga mu ssomero tumuyita Miss Kakofu. Lubanga ye yamuyitanga Glad. Olugero olugamba nti abalungi mbwa ya nnamaaso bw'etebba eyigga lwatuukira bulungi ku Nabukeera ono anti yava butonga mwagazi nnyo wa nsimbi n'amasanyu ate ng'alimu n'engalo yiye mwana omuwalo. Banaye kibi nnyo omukazi okubba kati eyamulaganga ku nsimbi nga gwagoberera ng'embwa bwegoberera agiraze eggumba. Lwali lumu ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo ng'abaana abamu bagenze mu mizannyo ate ng'abalala bali ku mirimu. Baasa n'atwala Nabukeera mu sitoowa y'emmere amutereerezeeko ku bintu ebyalimu. Bayingira ne Lubanga abalaba kuba yali kumpi awo ng'asaawa omuddo. Kati mu kiseera ekyo yatandika Lubanga ono okuwulira obubi. Bw'obeera ggwe towulira bubi. Lubanga yawulira bubi mu kiseera ekyo. Kati kyeyava atuula mu muti ogwali okumpi ne sitoowa ne yeesomyasomya akatabo ka Oxford Supplementary Reader 4 kaali kaakuna. So ng'eriiso liri ku kadirisa ka sitoowa akatono akaali kamwolekedde. Busungu bwereere. Baasa ne Nabukeera baali baakamala mu sitoowa eddakiika nga 4. Lubanga ne yeeyongera okuwulirira ddala obubi. Yalaba takyayinza kugumiikiriza n'agenda mpola ku kadirisa n'alingiza mu sitoowa. Kye yalaba munda kyamutyemula emmeeme ne kimufuula omuzoole. Anti Baasa yali mu kifuba kya Nabukeera ng'amunywegera. Lubanga yagenda okuva mu kadirisa ng'amaaso gamumyuse ng'agendegeya. Bye yakola olw'eggulo olwo byonna byabikola ng'omutabufu w'omutwe. Omanye omukwano gw'omusajja n'omukazi bwe gujjamu omuntu owookusatu bonna tekubula atuyira. Lubanga yali mulenzi wa kiwago nga mu ssomero tumuyita Gaayi. Waliwo n'abalenzi abalala 2 abaali bamwenkanya ekifuba ng'omu yeeyita Churchill naye nga ye Aloni Kalanzi, omulala yeeyitanga Mussolini so nga ye Edward Katuulamu. Essaawa zaali ziwereemu n'ekitundu ez'akawungeezi ne tuyingira mu ddiiro mbu tulye ekyeggulo. Munnange twasanga kawuukumi yateese eddanga ga lubigi. Twali tutandika okusaba mbu tulye. Gaayi n'atuduumira nti
Anakwata ku kawukumi mwana n'ebbando wa kusula wabweru. Gayo olwamala okwogera ebyo, abaana bonna ne batandika okuleekaanira waggulu nti tetwajja kulya kawuukumi wano, twajja kulya biwuka, oba essomero teririna nsimbi, kabbaasa ze kaaguzeemu emmotoka kaazigyewa, ye fiizi ze tusasula zikola ki? Omukulu w'essomero bwe yawulira nga lwogooma mu ddiiro n'agenda nga yeekandagala abe ekibaddewo, abaana baagamba mu mmeeme zaabwe nti ggwe tubadde twagala weebale kujja. Baamwaniriza na lube. Bwe yabuuza ekyali kituleekaanya, abaana nga 10 nabo ne bamubuuza nti lwaki mutuwa ebiwuka, tetusasula bisale bya ssomero lino? Okwandibadde okuddamu ebibuuzo byabwe, yakwata ku jjiiko kusena bijanjaala awuuteko mbw abalage nti si bibi. Yenna abaana bamukkiriza. Ekijiiko ky'ebijanjaalo yali tannakituusa ku mumwa. Musoolini n'amukasuukirira ekitole kya bbando ng'amaze okugikoza obulungi mu bijanjaalo. Omwana oli yalina entomo ya kitalo kubanga yakimumettera ddala mu mpalaata wakati. Ekyo kyayongera oluyoogaano mu ddiiro. Abaana abamu baakuba emmeeza n'ebijiiko byabwe, abalala baakuba enduulu. Waliwo 3 abaakasuukirira omukulu w'essomero essowaani zaabwe n'azeewooma. Ekyali awo nga si kibejjo. Munnange omukulu w'essomero yalaba bataamye n'agamba mu mwoyo gwe nti wano wafiira muloge. Olw'abalaga akabina, abamu ne bamuwereekereza ebitole by'obuwunga, abalala baamulagirizanga bivumo nti ku nsimbi zaffe kwe mugejjera embuto, ffe ne mutuliisa ebiwuka, ddayo ewammwe ebukundugu. Obulamu bwagalibwa, n'agenda okwetuga, kyava asanga omusota n'adduka. Omukulu w'essomero embiro yali azongeddemu bambi n'ez'omu buto zonna. Omanyi yali aweze egy'obukulu nga 45 ate nga musajja binywera. Yali afuluma bw'ati Churchill eyali amuteeze mu mulyango ebweru, n'amuzinga omuggo mu mabega, ate omulala eyamulika ewala n'amwongerako ejjinja. Ate ne kyetinda ng'abaana bamu bagamba nti nya kookirabe ekisibye omufu ebigere ng'agenda kudduka. Sinnakumalirayo byonna abayeekera baggaayi bye baakola mu kiro ekyo okwemala eggoga. Embaawo n'entebe ezisomerwako mu bibiina baazifulumya eweeru ne bazookya. Batema amatooke amato n'amakulu mu nsuku z'abasomesa ne batandika okufumba n'okwokya enkoko ze bajja ew'omusomesa gwe baayitanga Speed. Olw'okubanga mbu buli lwe yawanga abasomi ebyokukola nga bagamba nti mubikole ku Speed. Oba Baasa yamanya atya nga ku ssomero teeyitike? Ye teyalinnyayo ng'amaze okuwulira nti ekiri eyo kifumba mutuku, naye nga bwe bagamba nti ekiri ewala mpenduzo yekiwanula. Gayi yayungula mangu ejje ery'okulumba ewuwe. Engeri abaana era n'abantu abakulu gye baawuliriranga mu bannaabwe abakulembera obwediimo n'obusasamalo yeewuunyisa. Gayo olwatuduumira nti eno y'essaawa y'okulaga Kabbaasa enkola yaffe. N'enkulabira abaana bwe balya emisinde okulaga mu nnyumba ya Baasa. Baagenda n'emiggo n'amayinja n'ebyokukozesa ebirala bye saamanya. Olwatuuka ku nnyumba ye ne batandika okugikuba buli wantu. Amadirisa baagaasaamu ebirawuli, eminyolo ne bagimenya ku nzigi ezimu. Ebyembi obukondo bw'oku garagi obwa wansi bwali tebuyingidde bulungi mu bunnya bwabwo. Bwe baasika ku kakondo ak'ebweru nga garagi yeggula, nga bapere bagamba nti otyo leero luno. Obusungu bwe baali basibye ku mwoyo okumala weeks nga 4 bwabaabiza ku mmotoka ya Baasa ng'eringa ye yabawanga ebijanjaalo ebyali mu kawukuumi. Ebirawuli byonna n'ettaala baabikuba ne babyasa. Bwe baava ku birawuli n'ettaala ne badda ku mipiira ne basala. Kye baagisaza nange saakimanya. Bwe bava ku mipiira ne badda ku mitto ne bagisala n'obugiyita nga bwe bagiyuzaayuza. Mu kiseera ekyo ekya kazigizigi, Baasa ne mukazi we n'obwana bwabwe bambi 3 baali beekukumye mu bitanda byabwe wansi. Bagenda okuwulira ng'omusomi omu agamba banne nti ye Kabbaasa bwe tukajjayo ne tukamaze emmere yaffe. Amagezi gasala luvannyuma, enkonga emala kukuba n'obuuka.
ne Baasa mu kiseera ekyo we yajjukirira okwetaasa n'omugemera wala gwe yalina mu nnyumba. Bwe yagujjaayo n'aguwangamu amasasi n'agenda nagwo mpolampola mu ddirisa eryali okumpi n'eggalagi abeeddiimi lye baali bamaze okwasaamu ebirawuli. Bwe yaguyisa mu kituli n'agutunuuliza olubaale n'agunyonyoogera mu ddookooli ne gubogola nti tututu. Mukama wange naawe omanyi ng'ekyekango bwe kitamanya muzira. Abamu ku ffe twali tetuwuliranga ku mulenzi oyo ng'ayanira okumpi bw'atyo. Abaali babonereza emmotoka baagibuukako olutali luno ne bagenda nga bagwa yogayoga nga bali mu bitanda byabwe. Nze nali mu kikwekweto ekyagabwa okulumba omusomesa omuzungu Beeka eyatusomesanga Olungereza. Beeka twamulinako eddibu ddene olw'okwemanya n'obujoozi. Bwe yabuuzanga omwana ekigambo ky'Olungereza ne kimulema okutegeera oba n'akyatula bubi ng'amuvuma ng'amugamba, "You empty-headed idler. Your English is awful. What did you come here for? Why did you not stay home dancing all the day?" Ke kazungu nako kabeeka. Yenno Sempala yali tayinza kwogera na bigambo biwera 10 mu lulimi olunnansi songa mu Uganda yali akunguddemu emyaka egiwere 10. Ekyansaaliza kwe kubanga twali tetunnabaako kinene kya nnyo kye tumukola emmundu n'etunnyula lwampaka ku mulimu gwaffe nawulira obusungu. Kyokka siikulimbe nze wuwe nagendayo nga ntegeera. Emmundu eyatunnyula yagenda okuvuga nga ndi kumpi okugwamu ekyawakayima. Omusinde gw'emmundu gwakolayo ekikulu ekirala. Emmanju wa galagi ya Baasa waliyo ekinnya kye baali baakamala okusima nga kiweza fuuti nga 7 okukka wansi. Kyali kyakukolagana na biyigo bya nnyumba eby'amazzi ebifulumirwamu. Kyali kisimbiddwamu ettabi ly'omuti okulabula abakiyitako emisana baleme kukigwamu. Munnaffe Kyakiheru omu ku baali bawuttula emmotoka ya Baasa emiggo bwe yadduka ng'emmundu emaze okulya mu ttama yagwa mu kinnya ekyo. Banne ne batamanya. Yenno ne bwe bandimanye bandimuggyeyo batya. Wayitawo eddakiika nga 10 Baasa n'akwata ttooki agenda alabe abajambula kye bakoze emmotoka ye. Olwali okuggulawo oluggi lwa galagi n'awulira omuntu akaaba nti, "Nfudde nnyabo waawe nnyabo! Lubanga yanzise okunyingiza mu bintu bino singa nategedde sandikkiriza bannange mu nnyamba enfa." Baasa we yategeeza mukyala we nti emmanju waliyo omuntu akaaba. Mukazi we n'amugamba nti, "Owange jangu ne weebaka. Tojja kusobola misambwa gya ku lusozi kuno." Bannange misambwa gye gisaba obuyambi. Ko Baasa nti, "Oba musambwa ndowooza gulina kye gwagala kaŋŋende ngubuuze anti emisambwa abantu be bagiwa be gisaba." Yeeyongera okwetooloola ennyumba ye okutuusa lwe yatuuka ku kinnya n'awulira eddoboozi we liva. Bwe yamulisa wansi amaaso gaggukira ku muntu. Bwe yamubuuza nti, "Gwani?" Yaddamu nti, nze Ssebo Kalanzo w'omu dormitory ya Kyewalabye. Ssebo nyamba nfa." Baasa yadduka zambwa n'agenda bitegeeza omukulu w'essomero. Omukulu w'essomero naye yasitukiramu mangu n'ayita abasomesa 3 abaali okumpi awo nga ne Beeka tabuzeemu. Abalala baali babunyedde emiwabo tebaalwa ne bagenda ku kinnya omwali omwana waabwe eyali afuuse ky'abangi kirondamu Nawalubwa. Baafuna mangu eddaala ne balisa. Beeka nakkamu yagenda okudda ebweru nga Kyakiheru ali ku mabega. Bwe baamukebera ng'okugulu kwa kkono konna yegeyege anti kwali kusowose mu bbunwe. Baamuwa mangu obuyambi n'addamu okutegeera. Okubeebaza naye yabaweerawo mangu amannya nga 10 ag'abalenzi abaakulembera Akeedimo ng'eryalubanga lye liri ku ntikko. Ekiro ekyo Kalanzi baamutwala mu ddwaliro gye yamala emyezi 3 n'ekitundu ng'apookya, ng'okugulu bakuyisizzaamu emisumaali okusobola okuyunga. Amawulire ga Akeedimo we gaatuuka ku mukulu w'ebyenjigiriza mu Uganda eyayitibwanga Director of Education n'alagira essomero liggalwe embagirawo. Omukulu w'essomero yategerezaawo nti alituwandiikira n'atutegeeza eby'okudda mu ssomero.
Wayitawo ennaku mbale ng'essomero limaze okuggalwa ow'ebyenjigiriza n'atuma omumyuka we n'abakulu abalala 3 okugenda okubuuliriza ekyaleete Akeedimo n'okuzuula ekkubo ly'okuzza obutebenkevu mu ssomero. Abakulu abo bwe baatuuka mu ssomero ekiwa baakifuwa bakizza munda nga balaba ebyambyone abayizi bye baakola mu ssomero. Ab'akakiiko kalanzi baamulumba mu ddwaliro okumuggyako obujulizi. Lubanga baamuyita naye n'abawa obubwe. Ye yayogera byakutuliisa bijanjaalo ebirimu kawukuumi n'ebbanda limu envunyu ate n'okuvumibwa bbeeka entakera. Ebyokulaba bbaasa nga yeerigomba mu sitoowa ne kabiite we Nabukeera teyabisiinyaako kubanga byali byampuna, kale nga yaani bitandisa atya. Omulimu gw'okubuuliriza abaatuma okugukola baagutwala bukwakku ne bagumala mu bbanga lya wiiki 2. Newankubadde nga byonna byatuukibwako mu kubuuliriza, ffe abasomi tetwabimanya mu butongole, naye waliwo omuntu eyatubbirako nti ab'akakiiko baazuula ng'omukulu w'essomero yalagajjalira nnyo ensonga ezaali zikwata ku by'emmere yaffe. Baategeera nga teyafangayo kumanya ngeri bbaasa gye yakozesangamu ensimbi z'essomero okugula emmere, ennyama, enva n'ebiriibwa ebirala. Omuntu omu yayitibwanga okuwa obujulizi mu kakiiko yagamba nti bbaasa yasalanga agafiga ennyama ku nnyama y'abayizi n'agatwala n'agatunda. Twawulira era nti ab'akakiiko baanenya nnyo omukulu w'essomero olw'obutalabula mangu bbeeka obutavumiranga abasomi mu bibiina buli kiseera nga abasomesa. Ab'akakiiko era baakubira nti singa omukulu w'essomero yali afaayo nnyo okumanya ebifa ku ssomero, ku mmere y'abayizi ne ku mulimu gwa bbaasa n'engeri bbeeka gye yayisangamu abasomi, Akeedimo tekandigudde mu ssomero. Akakiiko kaasalawo nti ekirungi bbeeka ne bbaasa baggyibwe mu Kakofu Junior Secondary School, buli omu atwalibwe mu ssomero eddala. Ffe abasomi ab'akakiiko baatulekera kusaasaana nga munyeera. Baasalawo nti abayizi 6 abaakakasibwa nga be baatandika Akeedimo era nga be baasinga okukoleramu eby'okwemala eggoga bateekwa okugobwa mu ssomero ng'omwo mwe muli ne Gaayi Kalanzi. Bambi ye baakamutema akyali mu ddwaliro nga n'emmambo zikyamuli ku magulu. Mu ssomero baalekamu abayizi 140. Ekibonerezo ekyali namutayiika ky'eky'okutuliyisa ebintu bye twayonoona mu ssomero. Buli musomi gwe bakkiriza okudda bye baamusalira okuddayo siringisi 10 zigule ebintu bye twayonoona. Ekyo ekibonerezo tebaakiwa ffe abasomi wabula baakiwa bazadde baffe abaatoola ensimbi. Ate ensi kyetebeereddemu bwenkanya, omutango ogwo ogw'essiringisi 10 tegwanyiga bazadde bonna wabula gwanyiga baavu nga kitange. Singa akasanvu kaali kakyaliyo kyandibadde kirungi kututwala eyo ne tukola mu kifo ky'okukkana bakadde baffe ensimbi so nga si be baatutuma okwediima. Abasomi abamu Akeedimo tebaakayingiramu nnyo, kyokka baakanyumirwa nga abali mu sineema okulaba bannaabwe bwe beetawula nga bakola ebintu ebitali bya bulijjo. Bazadde baffe abaakasasulira ensimbi nga tebamanyi na bwe kajja. Nze be nasinga okusaasira bambi. Buli lwe nkajjukira ne neebuuza nti naye lwaki twayonoona ebintu by'essomero ebitaalina musango? Lwaki twagoberera Lubanga ne banne ng'embwa bwegoberera omuntu agiraga eggumba? Tetwayigirizibwa kwerowoolezanga na kwesalirangawo kituufu nandiki baatuyigiriza ne tutakwata. Wulira ebibuuzo ebyo. Mu basomi abaagobwa mwalimu abaana bannagagga ng'omwo mwe muli ne Lubanga. Abo olwatuuka ewaabwe bazadde baabwe babasabira ebifo mu masomero amalala. Olwabifuna nga bagenda kwongera misomo gyabwe mu maaso, bo tebaakosebwa. Abaana abamu bakitaabe bababuusa ne babatwala mu masomero agali emitala w'amayanja. Sendegeya eyali mu baali baagala okutta bbaasa yakomawo mu 1972 okuva mu West Germany ng'alina diguri 2 mu busawo. Omunaku afe, mwava afe. Lubanga kakano profesa w'amateeka mu New University.
Nabukeera waffe oli gw'ojjukira obulungi teyagobwa mu ssomero naye yeeyonoona mangu ng'amaze junior secondary school ey'okusatu oyo Nabukeera gw'olaba kaakano akola gwa kwetunda. Nabukeera waffe akola gwa kwetunda mu kibuga nsimbi ziwoome oyo Nabukeera gw'olaba abaana b'abaavu abatasobola kweyongera kusoma nga bamaze okugobwa mu Kakofu kaakano bali ku mirimu gya kiseera mu bibuga bangi ku bo ennaku bajemalako nga beekubira bidde. Nze Lubaale yambikako akasubi ne simanyikanga nga nina ekinene kya nnyo kye nakola mu Akeedimo. Bwentyo nasoma n'embuuzibwa junior secondary living examination mu 1951. Ebibuuzo byagenda okudda nga nze omu ku basomi abaayita obubye nnyo. Nayita bubi nnyo magezi saalina gye nnyinza na kweyongera kusoma oba okufuna omulimu gw'omu ofiisi saalina. Kye nakola kwe kudda mu maka g'abazadde bange n'entuula naye nno nga nayo saagalayo olw'obutabaayo masanyu ge nali njagala okufa. Nkyalo tewaali masanyu naye obwo bwali butamanya bwange kubanga amasanyu agaali ganfiiriza ebintu ebingi nandibadde sikyaganoonya.